olunaku lweggulo ng'ennaku z'omwezi 28 olunaku lweggulo ng'ennaku z'omwezi 27 Februari. Omanyi olunaku olwazira ennaku z'omwezi 28 Februari omwaka 2026 katokyerabira nti omwezi olunaku olwaleero guggwako. Kati gwe simanya nnina landiroodi musimanya nnina osasula renti mukwano tolowooza mbu guno gwa 31. Kati ba birthday sima banzaala nga 29 Februari. Nawe birthday yo teriyo. Kale tugende ku kyatulese. Olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 27 Februari omwaka 2026. Akatambi oba obutambi bw'oli mu kulaba ku screen eddakiika eno butambi obwakwatiddwa mu State House oba amaka g'obwa president amakulu mu ggwanga Uganda. Olunaku olw'eggulo kati kiki ekyabaddewo mukwano gwange gwabadde tannakitegeera na lwaki olumu story tujjagendawo. Olunaku olw'eggulo President Yoweri Kaguta Museveni nga bw'omulaba mu butambi buno yabadde ayaniriza ba ambassadors abapya ab'amawanga ag'enjawulo abazze mu Uganda. In fact tebazze buzzi mu Uganda kyokka wabula abazze okubukala mu Uganda okukola emirimu ku lw'ensi ez'enjawulo ze bajjiddeko okuli Isirairi okuli ne Busipaana oba Spain. Olunaku olwaggulo mwami Yoweri Kaguta Museveni president yayaniriza era n'afuna amabaluwa ag'ensi eziwerera ddala. Omanyi ezimu sins ezimu bazitwalanga kingdoms but era tuba tuzitwalanga ensi. So ba ambassadors bano mwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde afuna amabaluwa okuva mu nsi ez'enjawulo n'abakulembeze b'ensi ab'enjawulo nga basindise ba ambassadors bano okubeera nti bafuuka ba ambassador ab'ensi ezo mu ggwanga erya Uganda. The letters of credence were from the ambassadors of states from Qatar, the Republic of Cuba, the Sahrawi Republic, the State of Israel, and the Kingdom of Spain, plus the Republic of Angola. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde afuna amabaluwa okuva mu nsi wamu ne states ez'enjawulo omuli Qatar, omuli Cuba, omuli Sahrawi Republic eyeri side wali kumpi ne Morocco, and then wabaddewo Israel wamu ne Spain ne Angola. Yes, Angola Africa, then Spain omanyi bulungi gyeri ne Israel. So yabadde abaaniriza mukadeke kamu ya reaffirminze enkolagana ye oba enkolagana ya Uganda n'amawanga gano. So sobola okulaba obutambi obwo yamaze ne yeekubya ebifaananyi n'abamu ku ambassadors bano obwedda alina kaakola n'ayimirira ambassador wali n'ayimirira naye n'ambuuza kati yeggwaliwa nze anvudde eno mukama wange nze ngenda okukolera mu ggwanga lino ku lwa Isirairi, kati nze ngenda kukolera muno ku lwa Spain, ngenda kukolera muno ku lwa Angola, ngenda kukolera muno ku lwa Cuba, ku lwa Qatar, Sahrawi Republic. Ne Sahrawi Republic eno yeewuunyisa. Kale ensonga lwaki olumu interviews oba stories zino nzireeta nenzigatta ku stories zino lwansonga mba njagala olabe kiki ekiri mu kugenda mu maaso ne ku side eri nga bwendeeta era stories ku side eya the NUP FDC n'ebibiina ebirala naddala mu kaseera nga bangi beebuuza enkolagana ya gavumenti eno n'amawanga gano amalala oba the international community nga bwetera okuba nti nno eyogerebwako. Kati manjagala nkulage ku side eri eya the international community oba amawanga agamu then nokuza ku side eno eya the opposition ne mukadde nga opposition eyongera okusaba at least ensi zino ezebweru okubaako teki gye ziteekinga naddala ku stand yaayo ku ebyo ebize bitambula. Katusooke tugendekoko wano katono.
Yes, of course. Akatambi ako kabadde katambi ka CCTV cameras. Akatambi akabadde katekebwa mu kifo ekimu somewhere. Waliwo guy eyabbiddwako pikipiki ye. In fact waliwo guy gwe mwalabye asonderwa ssente ku mutimbagano. Kati kano ke kabadde akatambi kagasajja gakyala kimpadde agamubba. Era olengera musajja wattu yali apakinze kufuna ssente. Then boda nejja bano balabika balina we baali beekwese oba we baali bamwekwekeredde ne bajja ng'omwalina ejjambiya n'agimugalulira musajja wattu era yasigala alaajana mu bulumi obw'amaanyi ng'akoowola abazira kisa basobole okuba nti no bavaayo bamuyambe. But ekirungi gye byakidde gayo oyo bamusondedde obukadde 12 okakana ng'afunye pichi empya ne pichi ya mukama we eyabadde mubbiddwako. Kati awe tubanga tuvuddewo. This is what happened. Epichi zolaba ku screen eddakiika eno ze zimu ku pichi ezakwatiddwa poliisi ya Uganda. Epichi zabadde nnyingi ddala. Nga tuvudde ku incident eri tugenza okutuuka leero ngena kusomeza 28 February olunaku lw'eggulo poliisi yakutte pichi eziwerera ddala 10 n'omusobyo. Era zabadde pichi 10. Era nga pichi zino zina we zasangiddwa wabula ne be bazisanze nabo ne bagombebwamu obwala. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala omukyala Rachel Kawala agamba nti poliisi ewakiso yakutte abantu 3 bweddu era nga bano be babadde ne connection ku bubbi bwa pichi zino 10. Poliisi yakoze ekikwekweto. In fact abamu ku bano bakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ogwa February ku ssaawa Sesanga Equiam ye yasooka okuloopa ng'ennaku z'omwezi 13 February ng'aloopa obubbi bwa pichi ye UMA 19 DV bajaji boxer. Era ng'abamubba stiru naye baali balina amajambiya ne bamubbako pichi ye. Kati ba suspects babakutte, in fact babakutte mu bitundu by'Enankulabye Bukesaawo we basangiddwa ne pichi eziwerera ddala 10. So bano bagambye nti be babadde nga babba ne pichi ku highway nga tugeze wona abeera ku Northern Bypass okwo. Ezimu ku pichi ze babasanze nabo ezimu tezaadde na number plate, ennya tezaadde na number plate wabula omukaaga zabadde ne number plate. Kati kankusomere number plate zino bw'oba olina pichi yo gy'onoonya osobola okugenda ku Old Kampala Police Station newe reporting n'olaga nti pichi zino zo. Kuliko pichi UDH516H, UGB248V, UEV046C, UDH746H, UDK657F ne UDN001C. Ze pichi zoka ezasangiddwako number plate. Pichi omukaaga then pichi endala 4 bazisanze tekuli number plate. So sobola okubanga otuukayo mukwano gwange. Kale awe tubanga tuvuddeyo ku bubbi bwa pichi. Ebigere tubitandulule tubizeyo ku musango gwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Martin Bukenya eyattibwa omuzadde wali mu bitundu by'e Kawanda. Waliwo ebbaluwa ewandiikiddwa munnaffe omu ku bannamikutu bannaffe mwana mulenzi amanyiddwa nga Ssekanyumiza Amansa Bwino. Yawandiise bankaluwa eno nga yakwatiddwako nnyo oluvannyuma lwa interview emu eyakoleddwa ku mwana omuwala
asuubirizibwa nti yasangibwa ne Martin olunaku Martin lwattibwa. Ssekanyumiza Amansabwino awandiika ebbaluwa ye bw'ati, wabula yagisimbye ku mulamwa gwansa. Agamba nti lwaki omwandu wa Bukenya talina kubeera mu kamera mu nkola entuufu. Okusinziira ku tteeka eritutwala nga bannamawulire wansi w'ekitongole ki Uganda Communications Commission Cap 106/1997, food for thought. Si buli kimu nti kisaanye okwatuukirizibwa mu lujjudde. Ekyo ng'okitadde ku bbali osooka n'olowooza ku bamulekwa n'ebiwundu byabwe ku mitima ebitannaba yadde okukala. Tukiyita emotional intelligence. School of thought. Omwana oyo ow'obuwala ani amanyi kiki kyalibeera emyaka 10 egijja mu maaso. Tulaba nti afuuse omwandu wa Bukenya Martin, so nga okusinziira ku myaka gye kiriko bye kimunoonera mu bulamu. Si kaseera katuufu kweyoleka. Kitaataaganya n'okunoonyereza singa ebitongole byaffe ebyokwerinda biba bitegeera bulungi ensonga nga bwe zitambula. Kale oyo yenna amuggyako obujulizi mu lwatu abeera akola kikyamu. Tukiyita intellectual tradition. Kozesezza ekigambo omwandu kubanga omwandu byebyo ebisigala by'omufu omusajja mu kikula nga ne kabuyitewe mu omutwalidde. Nga tonnamutunuza mu kamera. Kulaga nsi, sooka weebuuze nti singa mbadde nze. Tukiyita empathy kubanga tosobola kubeera sympathetic nga tosoose kufuna empathy. Weeteekanga nnyo mu ngatto z'abalala. Yenze Ssekanyumiza Amansabwino. Bubaka bwawandiikiddwa mu bbaluwa mwana mulenzi oyo Ssekanyumiza naddala ku nsonga y'omwana omuwala oyo eyasangibwa ne Martin. Kale bwe tuba tumaliriza waliwo abangambye naye ka sports nga tokyakamansiramuko. Kale katumalirize ne ka sports wano katono. Akalulu kamaze dda okubanga kakubibwa aka Champions League round of 16 mukwano gwange. Era nga tiimu zamaze dda okumanya buli emu egenda kukwata eriwa. Era n'omukululo gwazo okutuuka ku finaali gwategeereddwa dda. Tiimu y'abanaffe aba Paris Saint-Germain PSG egenda kubanga ezannya Chelsea. Tiimu y'abanaffe aba Galatasaray bagenda kubanga bazannya Liverpool. Tiimu y'abanaffe aba Manchester City egenda kuzannya Real Madrid. Tiimu y'abanaffe aba Atalanta eya Borussia Dortmund egenda kuzannya Bayern Munich. Bwe tudda ku side eri tiimu y'abanaffe aba Newcastle egenda kuzannya Barcelona. Atletico Madrid egenda kuzannya Tottenham Hotspurs. Bannaffe aba Bodo Limit eyo kakubira erina olugono. Tiimu y'abannaffe aba Bodo Limit bagenda kubanga bazannya tiimu ya Sporting. Ate era mukadde ke kamu tiimu y'abannaffe aba Bayer Leverkusen bagenda kubanga bazannya tiimu y'abannaffe aba Arsenal. Waliwo abagamba mbu Arsenal yerina opponent oba yerina kuba opponent abangungu mbu ku side yaye nerina ba opponent bangungu. Olw'ensonga anayitawo wali ku SCP ne Bodo Limit ajja kubanga azannya Arsenal. Then anayitawo ku Newcastle ne Barcelona ajja kubanga azannya anayitawo ku Atletico ne Spurs. Oba okategedde bulungi. Kati n'ensonga bwe zito bwe zigenda okubanga zitambula mutaayi wange. Kadale ku side eri ku PSG ne Chelsea ayitawo yazannya Galatasaray oba Liverpool. Ojja kuwulira Champions League bwatinta. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka
balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.